Mwasuze mutya nno bassebo ne bannyawo mwenna abampuliriza enkene eya Ssabbiiti ennungi. Weewaawo Katonda waffe mulamu era tumwebaza okututeerawo ekiwummulo kyaffe bwe tumusinziriza. Nga bulijjo buli Ssabbiiti ku makya tuwuliriza missionary report oba omulimu gw'enjiri nga ne leero omulimu gw'enjiri guvudde mu Zambia. Zambia bw'eno esangibwa mu ssemazinga w'omuddugavu Africa. Omutwe ogwa leero gugamba okunywa obubbi ne Katonda, era nga emboozi ekwata ku muvubuka omuto Baseli. Omuvubuka omuto ono Baseli alombojja olugendo lwe, agamba yali omu ku baana abaali bekkatira enguuli omwenge. Kale yasalawo yeegatte emu ku yunivasite eya Lusaga nga eno esangibwa mu Zambibwa. Agamba yalowooza nti senga yeegatta ku yunivasite eno ey'aba Seventh Day Adventist kyandikyusizza obulamu bwe. Omuvubuka ono annyonnyola emboozi nti ye nga Baseli yakulira weewaawo mu maka ama Seventh Day Adventist, naye bannange yatandika mpolampola omuze ogw'okwekatankira enguuli oluvannyuma lw'okufa kwa maama we. Agamba maama we yafiira by then yalina emyaka 15. Mu myaka egyo yalina mikwano gye. Kale mikwano gye gyamutegeeza nti senga mwana wattu onywa ku mwenge tigwali gugenda kukendeeza ku bulumi bw'owulira munda mu ggwe. Era bw'atyo Baseli yasalawo agezeeko kubanga ennaku obulumi bwali bumulya, era ng'atandise okunywa omwenge ate oluvannyuma gwafuuka omuze mu bulamu bwe. Yanywanga omwenge buli lunaku okumala emyaka 2. Agamba okunywa omwenge guno munnange ate yagunywanga ng'ate eno bw'atwala mu maaso emisomo gye, era yeewuunya okukakana nga secondary agikubye olukumi mu mutwe. Baseli agamba nti olunaku lumu aba ali mu kulaba televisioni yalaba akalango akali koogera ku yunivasite eya Lusago. Eno yunivasite yali y'Abadiventi, era okusinziira ku kalango ke yalaba ng'ekifo ekyo ng'erabika tewaalingayo kunywa nguuli, era n'ayagala agyegatteko ayinze okufuna obulamu obujja alekeraawo okwekatankira enguuli. Baseli agamba yeewandiisa ku yunivasite era n'agyegattako. Agamba ng'atuuse yalaba nga tayinza kwetakkuluzaako bulamu bukadde. Kye yakola tikwe kufunayo akafo akamu ku yunivasite. Eyo gye yagendanga tiwamma gwe ne yeenywerako ku kenge naye mu bubba. Bannange omunyi w'omwenge tabulwa mikwano. Baseli agamba bwe yatuuka ate ku ssomero munnange yasangayo emikwano ate emipya, wamma gwe nga nagiri giwoomerwa enguuli. Agamba okumanya baaginywa enguuli tulumu yagendako ne mu kkanisa chapo ya yunivasite wamma ng'atamidde. Era bwe yalaba embeera eno Baseli agamba bwe yajjukira n'alaba ng'alabika talina ssuubi lya kukyukakyuka. Agamba Baseli nti munnange omwenge anti baaguguzanga nsimbi, kale ensimbi zaabagwako. Bano baasalawo bayingire ekisenge ekimu eky'abasajja ne babba emifaliso basobole okugitunda okufuna ku kasimbi. Baseli agamba nti baba bali mu munyago baakwatibwa era ne bagombebwamu obwala, mangu nnyo nga batwaliddwa mu kkomera. Wano Baseli ng'ali mu kkomera yatandika okufuna ebiseera ebimala, yatandika okufumiitiriza ku bulamu bwe. Wano we yakitegeerera nti yali amaze okuzza omusango ogw'obubbi era nga yali amaze ng'era akitegedde nti agenda kumala ebbanga eggwanvu mu kkomera. Baseli ng'essuubi takyaliraba, mujjukire maama we yali yafa. Yatandika okuyunguka amaziga nga tabitegeera. Mangu ago ne yeewombeeka mu maaso ga Katonda n'atandika okwenenya. Katonda ow'omu ggulu, bwe libeera nga lino ly'essomo okuva gy'oli, nnyinze okukyusa amakubo gange
Mukama nkusuubiza nti nja kutereeza, bambi nkusaba onzigye mu kifo kino. Basiri bw'ati bwe yasabanga. Agamba bannange mu kkomera yamalirayo ddala ennaku 15 nti aba ali awo poliisi mu ngeri etasuubirwa munnange yamusumulula Basiri ne mikwano gye abasatu. Wano agamba teyasooka kukimanya nsonga lwaki baali bateereddwa. Yeebuuza yasigala akyebuuza. Kyokka nga bateereddwa baddayo ku ssomero. Munnange bambi yunivasite ya Rusiyanga bambi yabaaniriza ate. Wano Basiri agamba ebiseera ebisinga yunivasite munnange yagobanga abayizi abaakolanga emisango egya naggomola. Era wano ne yeebuuza mulimu oba Katonda yali awulidde essaala ze nga kati yali amuwaddeyo omulundi gwe omulala ogw'obulamu bwe. Yeebuuza nga omwana eyali akuzibwa mu maka Amadiventi yalina ekisuubizo kye yali akoze mu kkomera, era bw'atyo mu kusaba yakola enkyukakyuka mu bulamu bwe. Yatandika okukyawa omwenge era n'agukomya ogunywa. Ye ng'omuntu yatandika okuddamu nate okuyiga ekigambo kya Katonda Bayibuli. Basiri agamba nga wayise omwezi nga gumu bukyanga bava mu kkomera. Okusinziira okusaba okwabangawo ku yunivasite yaddamu n'akwasa Mukama omutima gwe, era bannange kubatiza we okwatuuka yakkiriza n'abatizibwa. Tugamba tutya? Basiri ng'amaze okubatizibwa, abasomesa abayizi batandika okulaba enkyukakyuka mu bulamu bwe era ne beewuunya nnyo. Nga bwe mumanyi amasomero g'Abadiventi that week of prayer era bateekangawo n'omukolo ogw'okugabiranga ebirabo eri abayizi abakimye ku bannaabwe. Ekyewuunyisa omu ku baaweebwa ekirabo yali Basiri. Wano nga yafuna ekirabo eky'omuyizi asinze okubeera n'enkyukakyuka mu mpisa ze. Basiri agamba nga yenna essanyu limujjudde yakkiririzawo mangu ekirabo ekyamuweebwa. Yali takisuubira okusinziira bye yali ayiseemu. Wenjogerera bino, Basiri y'omu ku bakulembeze w'abayizi mu yunivasite, ate mmemba ku ttiimu ey'abayizi aba yunivasite ab'ekitongole ky'ebyamawulire. Kati Basiri abuzaayo myezi bwezi okutikkirwa diguli ye mu masomo ag'ebyamawulire, eby'empuliziganya wamu n'okugonjoola obutabanguko. Bazadde bannange, omulimu guno olina kye weetwaliddemu. Nze nina, era Mukama tumusabe akume abaana baffe eri ab'emikwano emibi nga Basiri gye yafuna. Si weewaawo kubanga babeetoolodde, batambula nabo, balya nabo, basula nabo. Mukama abatukuumira abaana baffe. Basiri agamba alina ekirowoozo nti bw'anaamala okutikkirwa diguli ye esooka ayagala ddeyo ku yunivasite yeyongera okusoma obusiyologi ayinze okufuuka omusumba. Bannange tugambe tutya? From drug addicted to pulpit? What a miracle is that? Basindi ye kyaliko alojja bulojja nti Katonda yakyusa obulamu bwe era akkiriza nti Katonda asobola okukyusa obulamu bw'omuntu yenna singa abaamusabye. Agamba olaba yakyusa eyali omu ku batamiivu naddangira wefujjo ku yunivasite. Ddala Katonda akyusa Basiri bw'agamba. Abatesitesi b'omulimu gw'enjiri bagamba nti Basiri y'omu ku bayizi ab'oku yunivasite eya Rusaga SDA abaganyirwamu okuyita mu kirabo ekyaweebwa mu 2009 nga kino kyayamba okutandikawo etterekero ly'ebitabo ku yunivasite eyo eya Rusaga. Tusabibwa ti olw'okuba ekyo kyakolebwa okuyita mu kirabo ekyawaabwayo mu 2009 nakaakati omukisa gukyaliwo. Kooti eno ekirabo kyo kigenda kuyamba okuteekawo omukululongo ogwo ogwakolebwa mu 2009 mu Zimbabwe n'okusingawo, mu Zambia n'okusinga. Wano kankwebalize mu advance, weebala nnyo
okuteekangamu ekirabo ekya Sabbiiti 13. Kama akikubalire. Happy Sabbath.